maka maama wange omukyala ngamba gwe muganda wange maama wafumbirwa tunula obeere mu Katonda obeere omukyala ow'ekisa obeere omukyala ayogeza ebigambo byo nga bivaayo n'amagezi ebigambo eby'obukkakkamu bisobole okuweesa abawulizi ekisa bayibuli bwegamba bwe twogera ne twogera n'obukkakkamu n'amagezi ne twewombeeka ne tussaamu bakadde baffe ekitiibwa nnyazaalawo mukaddewo bw'okkakkana ne weewombeeka n'akiraba n'alaba nti mukamwana alina empisa agenda kukwagala era kasita oganja eri nnyazaala omaze okuganja eri mwami wo kubanga omwagala kubanga omukyala yenna afumba azze okufumba oba ozze kufumba era bayibuli egamba nti kyanaavanga aleka kitawe ne nnyina ne yeetaba ne weetaba omulenzi ne yeetaba ne mukazi we naawe ne weetaba ne mwami wo ovuddeyo eri ozze mu maka eno famire kakati oba ovuddeyo eri gye baakuzaala ozze mu eno famire bazze okuzaala ate kakati obulabe obutandikirawa olutalo olutandikirawa maama wange njagala okujjukiza naawe omwami mu bufumbo temuzze kulwana nvudde eri ku maama nga njagala okujjukiza owooluganda nti bw'oyagala nnyazaala wo oyina omukisa bw'omuwa ekitiibwa oyina omukisa bw'oyagala ssezaala wo oyina omukisa kubanga bombi bafuuka omuntu omu nga ggwe bwe wafumbirwa n'ova eri mu bakadde bo n'ojja eno eri omwami emu n'emu bayibuli egiyita emu nga mufuuse omuntu omu nga mufuuse omubiri gumu era nti tewaliba kibaawukanya kakati ozze mu maka bw'oyagala balamu bo n'obateekamu ekitiibwa kabakole bye bakola kaboogere bye bawogera empisa ez'obwakatonda ziyinga nnyo mu kuwangula waliwo ebigambo bye njogera nga mbyogera kuyita mu ebyo byempiseemu abooluganda nze okuviira ddala dde wano mpa obujulizi ate lwaki nedda obujulizi bwempa nti nafuna omukisa okuva lwe nafumbirwa bulijjo mbagamba nti omwami wange ye yagenda yafa yagenda okuba ne Mukama ekyo kyemmanyi yali musajja wa Katonda muweereza wa Mukama Pastor Beron Kawaala yaweereza nnyo Mukama ono omwami yayagala nnyo ekigambo kya Katonda naye bwe namufumbirwa nnyazaala yanjagala nnyo ogwo mukisa si ekyo kyokka natandika okukola obulamu bwange obw'obufumbo by the way wakati wano nyinza n'obategeeza nti akatabo ak'obufumbo kafulumye era nga author omuwandiisi ye Meyi Kawaala bw'ogenda ku Google ojja kafuna ndowooza ebigambo ebisinga bye nandyogedde ojja bisangamu omwo naye njogera ku maka amaka kye kimu ku ky'obugagga kye nafuna mu nsi muno era neebaza Katonda nayagala mwami wange ne muwa ekitiibwa naye nanjagala nnyo nenjagala nnyazaala wange ne balamu bange Mukama nampa ekisa era nampa omukisa era bino byonna byendi mbiriwe lw'abakadde bange nnyazaala wange neyali omwami wange yagenda kubanga yanjagala nnyo nange ne mwagala akatabo kafulumye akamaka ak'obufumbo mulimu ebigambo bingi naye olwaleero tuli wano tulina ebigambo bingi katusomeko mu Isaaya 66 olunyiriri olw'13 lugambye nti ng'omu maama bw'abudaabuda nti ne Katonda anaatubudaabuda nga maama bw'abudaabuda ne Katonda anaatubudaabuda Ngero 3:25 agambye nti oyo maama ayambaziddwa engoye ez'amaanyi n'ekitiibwa era asekerera ennaku ezijja mu maaso oyo yabeera maama kubanga mukyala muzira ayambala amaanyi n'amalirira maama riskinga ayita awatayitika awakanga tewali mmere tatuula talera ngalo n'agenda n'asaka emmere tewali nku n'anoonya obuku era byonna mbijjukiranga maama wange teyatulekanga awo kulumibwa njala n'anoonya omukyala yenna anaafumba mu maka amaka gabeera gammwaba muli babiri naye ng'ate muli omu kati bayibuli bw'eba egamba nti emu ku emu efuuseemu ekyo kitegeeza nti muli omu bw'obeera mu maka ng'omukyala naye ng'akasenteko kakukweka awo waliwo olugendo luwanvu bw'obeera omwami ng'owasizza mukyalawo naye ng'akasenteko kakukukkuta kakweka naye omukyala n'omwami Mukama wano mu bayibuli mufuuka omuntu omu
mu maka mubeeramu okuteesa, mubeeramu okuteesa. Kati tutuuse tubadde mu biseera bya covid, abamu bakyali mu covid. Mu covid bwe wataba kuteesa, amaka nga gabeera n'okubonaabona. Ekiseera kituuse ng'abantu tebagenda kukola, abaana tebasoma, bali waka, taata ali waka, maama ali waka, muyina okuteesa mulabe leero tuyitamu tuti abaana balidde ki. Kakati ndaba taata oyina akasenteko kali ku akawunti, kyokka tomanyi covid lwaliggwayo. Maama naye waali naawe obadde ne bizinensi otunda ku ngoye, tukola ki, olima oyo kyakkasooli, naye akasenteko kakuluuza ogamba nti ono ye taata ajja kugigula. Buli lw'obeera mu maka n'olowooza nti no taata yekka, kivunaanyizibwa ku taata yekka, awo wabeerawo obuzibu. Naye maama ne taata bwe mutuula ne muteesa ne mulabirira abaana bammwe, maama abaana babo singa ekyokulya kibula awaka, abaana bo obalabiriranga maama, kubanga abaana babo obalumirwa. Ebintu bituuka ne bivaamu okukweka ssente, ebintu bituuka ne bivaamu okubeera ng'omwami yeesigaliza. Omukwano omujjuvu Katonda gw'atulaga, atulaga omwoyo gw'obwamaama. Omwoyo gw'obwamaama gunonola ensi, omwoyo gw'obwamaama gunonola amaka. Guva ku kubeera nti omwoyo gw'obwamaama, naye omuntu yenna yandyetaaze okuba n'omwoyo ogwo ogw'obwamaama. Waliwo ekyawandiikibwa kye nafunye wano ekirungi ennyo era tujja kukifuna. Ne bwe tunaaba tetukifunye leero tujja kuddamu tukifune. Omwoyo ogwo ogubeera mu maama, ogumukoza eby'obulungi, eby'amaanyi, eby'ekisa, eby'ekitiibwa, ebyokwagala, ebyokukuza. Omuntu yenna yandyetaaze okuba n'omutima ogw'obwamaama, kubanga omutima ogw'obwamaama era Bayibuli kyevudde tugamba mu Isaaya 6:13 nti ng'oyo maama bw'abudaabuda ne Katonda yennyini bw'atyo abudaabuda. Waliwo omwoyo ogwo, era nga mu kusaba kwange n'okusaba kwange ne ŋŋamba Mukama, nsaba abaana bange abalenzi bawase, awase omukyala, naye ng'omukyala alimu omutima ogw'obwamaama, omutima ogw'ekisa. Wali okitegeddeko nti abaami obalaba nti musajja ye mutwe gw'ennyumba, naye bayita mu bulumi obutayogerekeka. Ng'omusajja yenna mu nsi yeetaaga omukyala alina omutima ogw'obuzadde. Omusajja yenna mu nsi yeetaaga omukyala alina omutima ogw'obwamaama. Omwami yenna mu nsi yeetaaga okubeera n'omuntu omubeezi we ng'alina omutima ogw'obwamaama. Ekyo kye kigambo ekikulu ekikola amaka, kubanga aba abudibwabudibwa. Wali olabyeko omwami n'agenda okukola n'akomawo ng'ebintu tebitambudde bulungi. Omukyala kiki ky'olina okukola? Abakyala abamu abasinga ayinza obutayaniriza mwami oyo bulungi kwolwo kubanga azze engalo nkalu, ate ng'oluusi abaami abamu ne bwakomawo ng'alina ebyokulya yeetisse obuveera, oluusi abakyala abamu amutunulako butunuzi bw'ati kubanga yavuddewo nga tebakwataganye. Naye ekigambo ekikola amaka obulungi kwe kulabika ng'osobola okuzzaamu omwami oyo amaanyi. Ebintu ne bwe biba tebitambudde bulungi n'ebiba bitambudde bulungi, okwo kwe kwagala. Bayibuli ekwogerako okwagala kuno mu Bakolinso ekisooka 13. Okwagala nga tonjagala lwa bintu, tonjagala kubanga nina kyenkuwa, naye onjagala bwagazi. Oyo nno ye Katonda yatwagala ffe bwagazi. Oluyimba mulumanyi lye tutera okuyimba. Anjagala, anjagala, nga kitalo okunjagala, anjagala olw'ekisa kye, nange era mwagala. Anjagala bwagazi lwa kisa kye, nange era mwagala. Yanjagala bwagazi. Omuntu oyo gw'oyagala, kankubuuza ekibuuzo, bw'abeera nga kati n'amala abeeraawo bizinensi ne zibeera nga zisseemu oba mwami wo, okyasobola okumwagala nga bw'abadde alina ssente? Owooluganda oyo oba gw'oli naye oba mukwano gwo, omwagalira ddala n'omutima gwonna nga tomwagalako bwagazi bintu. Okwo kwe kwagala kw'obwa Katonda, okwagala unconditional love, kanjogere mu Luzungu. Okwagala okutali kwa bintu kwayogerako mu Bakolinso ekisooka 13. Okwagala si kwa bujja kulina obugumiikiriza, si kwa malala,
kuwa ekitiibwa, tekunoonya byakwo, tekubeera na busungu. Okwagala tekusiba busungu. Obusungu bubaawo naye obusungu tebusibibwa. Okwagala kukyawa ekibi. Naye owooluganda mbadde mbuuza, bw'obeera mu maka mwami wo n'akomawo ng'ebintu oluusi tebitambudde bulungi, mwami yeetaaga omukyala alina omutima ogw'obwamaama, kubanga kimutwalira okutegeera, okumanya nti ensi si nnyangu. Waliwo oluusi ebintu lwe bigaana, abasajja bagenda ne bapakasa ne bayiiya n'ayiiya, ng'ovudde ku 2 ku 10 abanafu. Naye abasajja, omuntu yenna amanyi nti musajja beevaamu bakola, n'akolerera amaka. Era kyova olaba nti ne bwe kitabeera kyo, njagala okuzzaamu owooluganda amaanyi okutegeeza nti bw'oba obaddeyo oli mwami ng'otudde, omwami yeetaaga okuyimuka n'okola n'okolerera amaka. Ne bw'oba mukyala, Bayibuli egamba nti ataakole n'okulya taalyenga. Abaweereza twetaaga okukola. Kituyamba okuwagira omulimu gw'obwakatonda guno. Obuweereza bwetaaga okuwagirwa. Bw'oba oli mu buweereza nga toyinaawo kintu kyokola, tewaliiwo omuntu gw'ogenda kugamba nti mpagira nga toyinaawo nakyokoze. Weetaaga n'oba omuntu ow'amaanyi n'okola, n'oyamba abanaku. Ogenda okugamba nti bannaaye mumpagire nga waliwo ky'obalagako. Twetaaga okukola. Abaweereza beetaaga okukola. Abasumba twetaaga okukola. Bamaama twetaaga okukola. Abaana baffe tubayigiriza okukola. Ogwo gwe mwoyo gw'obwamaama. Kubanga tosobola kubulwa kyakulya. Bw'oba olina ekibanja ofuna w'okola ki? W'ogenda n'olima. Abamu tebalina na bibanja, tebalina we balima. Naye abantu asobola okuyiiya n'atuula n'agamba nkoze ntya, kanfuna mpolayo kasente mpangise ekifo mbeereko kye nsimbawo. Oba oli awo nja kufunamu ku kasooli ntunde. Tulabye bamaama abaweredde abaana baabwe ng'atuula ku kkubo n'ayokya kasooli, oba n'aleeta kasooli omufumbe n'amutundanga, n'aggyamu ssente n'aweerera omwana we. Bannaye twebaza Katonda olw'abamaama baffe, mwebala okutulabirira. Nga maama abonaabona, oluusi taata tayagala na kumuwa ssente, tayagala kumulabirira, tayagala kulabirira baana. Maama n'afuba n'anoonya ssente, n'alima, n'akuweerera. Kakati owooluganda maama wo oba yafuba mu bugubi n'anoonya akasente nga kakuwuzi, n'akatwala n'akasasulayo, n'obeera omwana omugezi, n'otamanya nakumanya, nga tebamanyi nakumanya nti nno maama w'omukyala afuba, mukyala munaku afuba, n'akola akasente n'alima. Oluusi ayoza ngoye ku kyalo, oluusi agenda n'ayera, n'abeera mu bifo n'ayera. Oluusi n'agenda n'alera abaana, aggyemu akasente. Kyova olaba abooluganda yonna yonna gye tuli tetulina kusekerera bantu mirimu gye bakola. Ebintu bino njagala muli mpulira nga mba neetaaga obudde obuwera okuzzaamu abantu amaanyi. Bannaaye tomanyi maama wo byayitamu ng'akola. Kyova olaba si kirungi kusekerera muntu ng'ayinayo k'akola. Abange ffenna tulina gye twatandikira. Bwe ntandika okwogera obujulizi nali mpa abaana bange obujulizi. Tulina gye twatandikira. Osanga abantu nga edda nzijukira ng'abamu batunda buwoowoolo, atunda obubumba, ajja n'afumba emmere ey'akatogo, n'agenda mu mubuulo n'atunda. Naye ng'ekimukozesa gw'ogende ku ssomero. Omwana wange alina okusoma. Omwana wange bamugobye ebitabo. Omwana wange yeetaaga yunifoomu. Omwana wange yeetaaga engatto. Abaana abamu tebaasomera na mu ngatto. Ffe ebiseera bye twasomeramu nga tetulina na ngatto, ng'otambula ku korasi ebigere ne byatika naye nga tutambula. Twalina ng'omuvubuka yali muwanvu nga yaakuba oluta bw'ati, nga ffe tudduka oluta lwakubye gw'oddukamu ebigere 4 nga tutambula mayiro ne mayiro. Nze okusoma kwange P7 yange nagimalira Kanyange Primary School ku saidi ze Kagoma Maganjo. Era neebaza nnyo Mukama olw'abazadde bange abampeerera. Osanga sandibadde wano nga njogera ebigambo bino, naye mbadde nkwata ku kigambo ekigamba owooluganda bw'obeera eyo ng'olina we watuuka tosekerera atannaba kuvaayo. Bw'olaba omukyala ng'ali ku luguudo ng'atunda kasooli, empewo emufuuyiraawo, atundayo obunyama, alabe ng'abaana abaweerera, weebaze Mukama.
mwana wange beera nga ojjukira muganda wange, senga wange, taata wange, ffenna twazaalibwa ekigambo ekiyitibwa omukyala. Naye omukyala maama munnakazadde w'ensi alwanirira eggwanga, alwanirira omwana. Omukyala atalinda mwami nti kubanga omwami gwe mutwe gw'ennyumba ajja balabirira, yalina okuleeta ssente, yalina okutulisa. Naye ng'omukyala olinamu akasente, liisa abaana bo. Ogwo omutima gwa buzadde. Ebyo ebintu byonna bye bituleetera okubeera ab'omukisa. Ebyo bye bituleetera okubeera nga tulaba abakadde baffe bye baayitamu, ne tubawa ekitiibwa, ne tubajjukira, ne tukola bye baatuyigiriza. Maama nga tatuuliraawo, akava tekaliiwo, awaka tewali, oluusi emmere mulidde ennuma, maama n'ayiiya n'asaka, ne mulya ne mubeerawo, ne tubeerawo. Kaakati tosobola na kujjukira nti nno gye wava oluusi nga ne byeweebikka tebyalingawo. Bamaama abamu akwata ekkutiya n'agisalamu n'ofuna ekyokwebikka. Naye kaakati w'oli ovuga mamotoka, oyina kampane, naye bw'obeera eyo nga tosobola kujjukira maama wo. Kino yenziza olwaleero maama mmeeyo okukujjukiza nti jjukira maama wo. Oyinza okubeera nga ggwe mukulu w'ebitongole, oyinza okubeera nga ggwe liida mu community wonna, jjukira maama. Jjukira maama, tolwawo kumukubira ku kasimu. Tekinologi atujjiridde bannange. Oteekako WhatsApp n'oteekako vidiyo n'ogamba maama yenze mutabani wo. Maama nkwebaza okunzaala. Maama nkwebaza weebala okundera. Bano be bazzukulu bo maama. Omuzadde asanyuka mu mutima, ne taata wasanyuka. N'omugamba maama kati bino bye tukola. Maama nakuzimbye ennyumba. Ekifaananyi kiikino maama. Weebala okunzaala maama. Maama tujja. Tuyikuleeterayo ebirabo maama. Happy Mother's Day maama. Lwe luyimba luno abaana abalenzi lwe babadde bayimba. Abooluganda tuyina ebigambo ebyokwejjukiza bingi. Jjukira maama wo. Jjukira omuzadde wo. W'omuzadde w'ekitiibwa. Bw'oba oli mwana muto, maama tomuddamu bigambo. Maama tomuvuma. Maama bw'akutuma muwulire. Maama muwulire. Ne maama naye bwenzira nenzirako eno ne ŋŋamba maama omwana wo bw'oba ng'oyogera naye, Ebbayibuli etugambye mu ngero 3:26 nti maama ebigambo bye biva ku lulimi bibeera bigambo bya kisa. Ebigambo eby'amagezi nti maama yasamya akamwa ke n'amagezi. Lwaki Bayibuli etugamba bw'eti? Etugamba bw'eti lwa nsonga. Buli lw'oyasamya akamwa ko nga kavaamu ebigambo ebitategeerekeka, Bayibuli egamba nti n'ebigambo ebivundu biremenga okuyita mu kamwa kaffe. Ate Bayibuli egamba nti olulimi luno ke kabiriiti, kakoleeza. Olulimi luno luvaako ekigambo ekitta n'ekiramya. Kakati bw'ofulumya ebigambo eby'okkolima ng'omwana wo gw'ozadde ate gw'okolimira, gw'ovuma ebigambo ebinene, mulaba omutwe, mulaba ennyindo, anti ofaanana taata wo, na ebigambo ebinene. Wano Bayibuli kyevudde ejjiramu opposite n'etugamba mu ngero 3:26 n'egamba nti omaama ow'amagezi abikkula akamwa n'amagezi. Kubanga ebigambo ebiva mu kamwako bireetera abawulizi, bibaleetera ekisa, ne bibalokola emitima gyabwe, ne bibawonya, binyiga ebiwundu. Ekigambo kivudde kijja ne kitugamba nti maama nakazadde w'ensi awonya eggwanga, kubanga ebigambo bye by'amagezi. Ebigambo bye ku kamwa ke kuliko ekisa. Bw'atunuulira omuntu ne bw'aba nga amaaso ge tegamulabikidde bulungi, amuzzaamu amaanyi. N'amugamba owange, mwana wange, eriyo abaana abatambula ku makubo nga tebanaabye, tebatunula bulungi. N'amuyita omwana, n'amugamba mwana wange obeera wa? Nze ndi mutabani wa gundi. Muli mutya? Ng'ayagala okulaba lwaki omwana ono embeera eno gy'alimu bw'eti. Omuzadde yenna atambula nga omutima gwe gumulumirwa omwana omulala, oyo ye maama. Omutima gwe tegumulumirwa mwana yekka owuwe. Kyenvudde mbagamba, bwe muba mulaba erinnya lya maama May, erinnya lya maama May sinze neetuuma maama May, nze nga mpitibwa May. Naye Mukama bwe yatutuma mu kibuga ekya Massachusetts, Boston, n'omugenzi Kawaala nga tannabagenda omusumba, bwe twatuuka mu kifo ekyo, kirizagaana mwalimu obulumi, ne tutandika okubuulira enjiri. Era eyo yali revival. Abantu ne bakyusibwa ne bakomebwako ku mitima gyabwe.
nzijukira nga nsaba n'abantu wambazzaamu amaanyi ekitiibwa kiddiraani Mukama sinze mbabuulira bino lwakubabuulira wa erinnya erya Maama May gye lyava ng'oyogera n'omuntu n'oyogera naye n'olaba ng'alina ekibbo ky'obulumi n'omuzzaamu amaanyi ekyo kyekyankakasa nti Katonda yampita okujja wano mu Amerika ng'abantu balina obulumi enjiri ne tugibuulira era ekyo kyova olaba kinzizaamu nnyo amaanyi yadde omusumba Kawaala yagenda naye seevumagana Katonda kubanga Katonda alina ebiro n'ebiseera yamutwalira mu kiseera ono omwami yaweereza Katonda bye yayitamu yabiyitamu naye yawangula nakirabako n'amaaso era bw'oyaba oyagala okitegeera obulungi ogenda ku YouTube n'olaba ku memorial service eya Pastor Kawaala n'olaba obujulizi yabuulira yaweereza naye ekigambo eky'amagezi eky'ekisa kiwonya omutima gw'omuntu alina omutima ogumenyese ebigambo byaffe abooluganda bikyusibwe mu magezi ag'obwakatonda bifulume nga birina gwe biwonya bw'obeera nga tuli baweereza tubuulire ekigambo ky'obulamu njagala okubikkula ekigambo wano ekyangero Mukama akimpe ekyogerera ku bulamu bannaye ebigambo eby'obulamu ekigambo ky'oyogera ekireeta obulamu era njagala okubuulira muganda wange bw'oba ng'oli mu nkulungo ez'abantu aboogera ebigambo ebikonjera ebigambo ebyettima ebigambo ebimalamu amaanyi ebigambo eby'okuvuma segulira obusungu bayibuli ekyogera soma Zabbuli ya 3:7 segulira obusungu naye kansooke nkusomera ekyawandiikibwa kyenjagala okutegeeza Mukama lwaki yatuwa ekigambo kino Mukama yajja tulokola kutuwa bulamu abooluganda bino ebyawandiikibwa si kukola rutiini ng'abantu abamu bwe bakirowooza nti ekkanisa tukoze bizinensi yes bw'obanga wagiteeka ku bizinensi kyekiseera odde ku musingi gw'obwakatonda n'ekigambo ky'obwakatonda kubanga ekigambo kya Mukama kiwonya era ekigambo kya Mukama kyewolereza buli lw'ofulumya ekigambo ky'obwakatonda kireeta bulamu abantu bakyusibwa abantu balokoka abantu bawona abantu beeyongera okutegeera Katonda omuntu eyali yeeraliikirira n'ava mu kweraliikirira kubanga omuyigiriza ekigambo ekyo ekimugaana okweraliikirira bwe kiri bulijjo njogera ku Bafiripi 4:6 n'agamba nti kale bwebaza luli nali ngamba ne mukwano gwange nenseka nengamba banaye Katonda yeewuunyisa nga nina ndi munnaku ndi mukufiirwa bamaze okunyaga nenfukamira nengamba taata wange weebale nnyo bannyaze nkwebaza Katonda wange tolaba nti kiringa ekiri ffane naye Mukama agamba mu biringa ebyo oli mu mbeera enzibu weebaze kubanga mu biringa ebyo mu bibiye abazze okukyusa mu ebyo ate ateekemu promotion soma Baluumi 8:28 nti abikolera byonna wamu olw'ekigendererwa eri abo abamwagala be yayita olw'ekigendererwa. Amazing the things you do, all that you've done has made me glad.